emboze eno tugikoye eyobwa advisor just Luzungu lwe lwaleese obuzibu ekisumbuwa Catherine Kusasira ne full figure omu ku bo Luzungu lwamulema okusoma kubanga appointment letter bakiriya tosobola kwetuuma kintu kitali ku appointment letter yo kati buli omajja ya appointment letter ye ya Catherine Kusasira yonna girabako she's an advisor ajudde. That's all I can say about that story. Luzungu lwe lwaleese obuzibu omu kubayombagana tamanyi Luzungu tamanyi ate tayagala muwabula buli wobeera mu nsi nga toyagala kuwabula nga n'ekintu ekiri blue black okiwakanya kati ensi eba yakuvaako kati ze wano na era abantu benavaako kati nze junior eyasoma mpakane n'omuntu atayina na baluwa ya mujidi oyina sirika busirisi sometimes bwogenda okula otegera nti silence is the best nali sikimanyi naye kati nakiyize banange okusirika ebiseera ebimu kikulu nagenze kati nkiyiga kyovula these days I'm quiet. It is good to be silent. Kwa waliwo entalo zotunulira nga Luzungu lwe lubasombowa naye nga gwe yasoba ne bona avaayo bawabule bajja kunyigira era these days ondaba junior ndi quiet sikyayogera nnyo ne programs ku YouTube nazikendezeza sikyagala kwogera kubanga ekireese obuzibu mu Uganda abantu tebamanyi tebagala babuulira mazima omuntu ovaayo n'omugaa gundi wantama olwo luba lutalo naye ng'oba omugambye amazima nti bannange nkukyayi ennaku zonna okukyawa omuntu lutalo lwaki oba onkyawo eggwanga ennaku zino abantu balina entondo maama kati sirika nze sikyayogera junior nakula manyi nti omuntu bw'omugamba amazima ajja kwagala si bwe kiri kati sirika. Guys, I've learned to be silent. Era nze kyenjize mu mwezi guno kusirika. Era mbalayirira junior twanti mbadde njogera nnyo kati natandise okusirika. Osobola okwogera amazima ne gakufuukira ekizibu. Yes, si buli kimu mu nsi nti bakyogera. Mu nsi muno osobola okwogera amazima nga byoyogera bituufu nga n'ensi yonna ebimanyi ne bikufuukira ekizibu. Kati sirika. Kati full figure amazima agamanyi nti si advisor. Agamazima gagamanyi. Full figure amazima agamanyi. Era ffenna tukimanyi naye tolina kyogerako sirika. Kale kituufu naye sirika kati awe tuli kati awe ensi weeri era kati nze sikyayogera. Catherine Kusasira byonna byoyogera bituufu tubimanyi era n'ekikuvumya kwogera mazima naye bagenda kukuvuma. Ffe munnange baatuvumaavuma dda kati twasirika. Ffe baatuvumye wano ku social media ne batulangira buli kigambo weetuli naye ng'ekituvumya ki kwogera what you feel ku social media tolina kunyiiga. Bw'oyogera ekikuli ku mutima olwo lutalo oyogedde byaki kati kansirike era ne byenjogedde wano bagenda kunvuma naye nga sina kibi kyenjogedde just kubanga era njogedde amazima era neno live bagenda kunvuma for nothing. Nze kati junior namanyira okunvuma nga sina kyenkoze ekyo kati nakimanyira. I've learned to be abused even when I have done nothing. Kati wano ku social media nakimanyira. Junior abantu bandiddemu olukwe nga sina era kyembakoze kati era ekyo nato nakimanyira kati kansirike bagamba asirise teyejjusa kituufu olwo olugero lwali lutuufu bagamba asirise takola ki kati nsirika ebintu nenda babirabe mu Uganda muna abalina emirembe be basirika sikyayogera kwamba nakamala bwe nti okwogera ogenda ulira ate omuntu akuvuma nomugaa kati onvumira ki genjogedde ge mazima. So full figure ne Catherine Kusasira
mujje wange muleta appointment letters amwe mbavunulira oluzungu oluliko. Yes. Full figure Kasali ne kusasira please mujje wange. Nzamanyo oluzungu mbasomere. Tulare mobilizer yani ne advisor yani. Olalo lutalo lugwewo. Kwa mwe na simanyo ba muzina appointment letter. Katiza nokubanu ngati tebazi bawo. Mwina appointment letter. Ani abasasula. Bankachi. Tunzo okubeera wano nga ne bayombaga nabe nnyini. Tekulika ina appointment. Sebintu bya Uganda mbi. Yes. Tunzo okubeera wano but guys. Nga bonna tekulika ina appointment letter nchiddamu. Kubanga zino contract inokubeera renewed bagire renewing. Buli vanyuma lwa myaka ebiri contract z'aba advisor baddamu ne bazire renewing. Simanyi oba mweza mwe bazire renewing. Tukkiriza bayinza okuba baba appointing. But contract zamwe are they running? Kweziri. Ebyo no bibuuzo bikulu mu bantu abasoma ngaffe. Yes. Mwina contract za 225 oba oyina ya 213. Tuzo kwano wa contract za mwezi expired. Ne amuyomba. Kansirike mama tebanvuma. Umanyi nage mu Uganda bayinza okuvumira obwiriri. Just ngobuze ebibuzo. Tuzo kuba tuli ku contract eza expiring edda. Nenga bazina bayomba. Uganda osanga abantu nga bayombagana naye nga bayombera contract eziri expired. Ngabona tekulika amanyi luzungu lutula wansi lugamba naye tukyali wano banja abakozi bangi bali mu government nenga contract tayina nga yaggwako nga contract yaggwako nga ko kumulonda bamulonda nenga tayina contract runninga oba kyenjogera mu kitegeera kati abantu bagenda kunvuma for nothing just because njogedda ekitu ekyamazima ati banvume Junior oli mubi obadde oyogera byaki totumanyira nenga sina kibi kyenjogedde just I'm giving my opinion kusasira oli advisor ekyo chote kiriko kubuuza. I know your name, it is there. Kasali ne kusasira. Erinnya lyo mu advisor mweriri. Nalirabayo. Era gwe siwakana oli advisor. Ajudde. Motoka bakuwa ne office ne bakuwa. Kati abasigadde boss manyi. I don't know. Nze njogera kye nalinda byeko. Abasigadde nange mpulira byambu ate babalonda mwenna tebabalondera wamu kati namwe temwemanyi mbune ba advisor ate tebemanyi mbade manyi babalondera wamu kati ate temwemanyi abula bannange no Uganda esesa abula Junior nze nesekere omanyize kati nasigadde kuseka. Yes, tewali wagenda kuŋŋaana kuseka. I have a right to laugh. Era kati kyemanyi mujja kumbuukira munvume for nothing. Junior newemba sina kyenkoze abantu banvuma newemba nseseera munvuma kati bane mundeke nsekende n'ebizibu ebimala kati babalonda olunaku lwerumu Kasali ne kusasira ne full figure naye temwemanyi kati ye abalonda mu mulabaddi ekyo natano kibuuzo kikulu nga temonnayomba President Museveni mu mulabaddi mwembi awoka nze ebintu byammwe binsesa kale tukkiriza muli ba advisor naye ye mu mulabaddi buli mwezi
buli wiki gwe muwa amagezi ye mumulaba ddi mugamuwe ye mwe ba advisor amagezi go mugayina mwe mwina amagezi mwe kati musoga botya kyotayina obeera otya nga oli musiru naye ng'ogaba amagezi agawa kati President Museveni mumuwa amagezi amasiru olanange nze mbaye ebintu neseka temuyina amagezi ate mwe kati mu advisinga biki ngensi yonna ekimanyi temuyina amagezi kati mumuwa amagezi amasirwe Museveni abonyebonye musajja wattu nze mbensasira President Museveni musasira kubanga abonyebonye buli muntu akeera namwesibako musajja wattu kubanga ekisooka ffenna kye twandyebuuzizza iye mumulaba ddi nga temunnayomba ku mwenna emyaka 3 mwali muzeemu okulaba ku president mbadde manyi nammwe era mumuteegera kulale ngaffe mumuteegera kulale ti president azze mu katale Busega nammwe ne mumuteegeraawo naye temuyomba temuyomba guys fenna tuli bantu ba government tweyagalize ate buli omu akkiriza ekifo kye baamuwa bw'oba oli mobilizer ekifo ekyo kyagali kubanga abantu banyi nnyo mwenaalemu banoonya okubeera ba mobilizer nze ndi wano nkuŋŋaanya ba mobilizer bangi nakola gurupu yange eyaba mobilizer so guys bw'oba oli mobilizer ng'oli mwenaalemu nga kyekifo kye baakuwa teweetuuma kirala beera mu ekyo kyagale kubanga bangi bakinoonya nze ndi wano mpandiisa ba mobilizer beenaalemu abagenda okunoonyeza muzeeyo akalulu neze Junior ne bungama nti Junior ndi mobilizer I love it there's nothing wrong with that bambi twagale nnyo ebifo bye batuwadde tulekerawo okwetuuma amanyanya agatali gaffe omuntu toli maje weeyita jeno okitegeera let us stop faking life. You can fool people but not all day. Osobola okulimba abantu naye sirubeerera. Omuzungu yagamba you can fool people but not every day. Tuli mu kaseera ak'ebyobufuzi. Obuvuki ka politics ali wansi. Yes sir. Era bannayuganda abampuliza ebusoga. Ekisinza okuleeta obwavu ebusoga. Kuba nti mulina embeera ez'obutabikulirwa. Mwagala nnyo abantu abafere. Okay. Abantu abo bajja ku kamera beefuula nti bantu ki? Balungi. Nze dabadambera n'omuntu omubi nga bajjo nenga manya ayogera ki daba n'obanga okwana mukazi okwana omukazi yeegonze nnyo omukazi nga apuluvinganye okulaga nti alina weakness omukazi oyo tomwagalanga ebimu President Museveni byasinziddeko okufuga ensi eno yamanya weakness yammwe nti muli bangu bakubeera kuduwinkiti timugenda n'omuyaga n'embuyaga bangu bakuwudisa muli bangu bakuwudisa. Okay. Amazima ga Katonda mugulu twalonda ababaka ba parliament amazima nga ndi ku TV esinga okulaba mu ggwanga ne radio tebalina kye bakoledde banako mpita wane Busoga ng'omwana anoonya capital okukola chapati tamuyina naye ng'ekireesa embeera eyo nti buli kiseera kya kampeyini bwe kituuka bannayuganda bagwa eddalu kubanga b'okulonda bakufuula bizinensi omu mwafuna sabbuuni ne bafuna ebitabo by'abaana ne batamanya nti tuliwo okulonda omuyolerero amazima malonda ababaka tali teeka President Museveni yagadde kuyisawo litayiseewo ekireeta ekyo kimanyi President Museveni I speak this authoritatively on the TV oli waddembe General Muhoozi okusindika seemu aye enkwata mpuliriza ya compromising ababaka 99% abo opposition those people are compromising they are compromising and opposition nina mukwano gwange mutegesi wa bivulu sijja kwogera linnya lye gwe bakozesa okutikka sente z'okutwalira ababaka abo omulimu gwo gw'omutwe kutambuza sente za Museveni nazigenda ku babaka Anita Amongi andaba Anita Amongi yakwata ababaka n'abateeka mu nkwaba nyinza okuba nina omutima omubi nga bwe mugamba abamu nyinza okuba ndi mubimpuliriza bulwadde ekyo buyina time table ne bukuluma omwaka mulamba mpuliriza bwe mpuliriza gwe Musoga gwe ne bukuluma omwaka mulamba ne bulanga wali abajjayo empapula amangu amangu ago obulwadde ne buwonerawo
ne musayi wona afa togenda muzi zanjira abantu ku mutwe no mala nojja mu campaign no tiba no damu no tiba buzibu gomanya bado buli muntu omakazi gaya koganyo gomanya mukazi jani bada afarana otimanyi yasazo omuntu nafana edi muntu omukazi wamulabye mbuliza sirabanga mbuli ku music ndi ku TV kuno njagala omuntu apayo mulado ina time table ngenda bugenda kuno momaka mulamba bumale buone obulwali buzira time table badi titebula time table kubanga kisoboka omuntu okuwona nedda kino bakiyita ndozi wa Museveni achabifuga that's why Museveni ogenda kufuga mbega nakogera olimi teri bulwadde bulwadde bangu bumala unaku 3 oyo ti time table obulwadde bangu bumala naku 3 naku 2 Museveni alina omukisa okufuga abantu baba na Uganda ba muntu wafarwadde nnyo fetumbedde watu kakati batamanya nti Malende bwakwata boda boda ogenda mu court kikolera Malende kufuna political mileage mpayo omusolo mungu yalajjeyo njagala omusibaje angati Malende yaje natuna maso gomulamuza Museveni avaayo bagiyita political era nojja wabasibe Malende agwa azira gwatolanga teri abantu abaje yabasibe temulisa na mukamera kankule mu nupo omu mwani nga mukanso wa Meri delete yafa yagenda nganaje yabasibe byaddala muri mukanso muyizi baye muyizi baye kayizi muri muba musisi muri muba segona kakati wamulabye mu koti Masaka sobo zulize wamulabye mu koti Masaka anti kanzu yafuna ka yeri kiringaze bajjo nga nali sina wendya bulwenzi ja ku TV nonda banoroza tibajja ko nikobe baba mpo musala okay ontekete bulungi yawulo omuntu alina omutima gwa nationalist no muntu akola amawulire kati sagala abantu bano bampuliriza sagala abantu kiko nawe uyigo okuliza muvubuka gwe nawe omuntu nganyonyola toja kuyigo okuliriza nawe kati pali sibala ya point nga wefuna abuza mujika mpani kasoka nyonyola ko buze bitu bibisi mugambe nga kanso muyizi wale mulya ko kamera nga akwata kamera budakika era mu meeting je bakoze jjo bamuganyi okuddamu kwefula lumiru wabasibe bakimukobe kubanga nti yali mukufuna ko political mileage mumuloza abakole babi na Uganda bili naivu byagala nyo omuntu ali mu kamera ku musango gwa Sagiri Nyanga sanafa Sagiri Nyanga mbajjo sente zake zonna zigwerede mu baloya bamakazi yali alumirirwa abantu sawa zino singa abakazi bo mu kisenyi bonna kali andi bawadde obukadi bubiri mu sako zaabwe edabo mu kisenyi yandi sikiriza abawala kali andi gabeyo kapadi kamukambuli mwezi kuba sente bazifuna ne bagenda ku lobbying sente geziri naye yamanya ati bina Uganda byangu byakufuulinga byangu byakuugula kanefula jya yabasibe ndaga basibe babira bavuddeyo njo mulamuzi namuswaza mu court namubuza naye Malende omusango gutegedde kati naga my road I print them in the morning omuntu yena yagala basibe bavayo gedabada agenda asoma omusango nagutegeera na preparing buli kimu before nga nomusango bula wiki namba gukoleki niwe omulabye mu court bamuyizi bali wali bamusisi basegona nga yina yefuze bifanani nga n'oluzungu lwayogera si lutuufu kubanga tasobola kwogera luzungu kumala dakika 5 atona yefula nti yali misango kati no kanso omutuufu tasobola kayalira musango kanso omutuufu okusinga ebigambo era nalati bana Uganda bakyali bubi sitiru waliwo bakyabilivinga abakyatambulira ku sympathy kwa Malende amanyi bazita sympathy card jo wamulabyewa ku kitebe ngayagala kwekabya nga tuwalina kikabya kati yabadde ayagala kwekabya ngakola ekisoko mpulirize ngayagala kola gati bamunyigiriza yabadde bode zende ku university nsoma tibaita bode ramuli gati bode guest yase kubanga kamanya mweso kwa sympathy kwa kaza akaina timalingi ndibwe kali munaku bekaga gawala kafuka ekizibu bino nze mbigamba mangambe njogera amazima walabye omutima gwako omubi ngera si kalaga bana Uganda tikala kweta buziga ogwekirogo konga kola bode language mpuliza kakola bode language mpuliza era katika antuka wao omuwala Sauda Madada yetaga kupenalizinga Sauda Madada naye musiru tosobola kugenda mu competition inside the pattern olaga that primitive action is Sauda Madada yakoze kibi abantu babiri mpuliriza abantu babiri Sauda Madada namboze betaka kuwa kibonerezo bwe tuba tulina ekibina kya nupu mu abanupu Sauda Madada tayina ate kutulugunya Malende ekyo kyabadde kya busiru era yakoze ensobi y'amaanyi ne Honorable Namboze a person of your caliber Honorable Namboze a person of your caliber tosobola kuwanika mukono gwa muno gwe tugenda okuwa kati because obo oyisiza amakakiko k'ebyokulonda akanupu amaaso obo disorganize ele kutukutuli informed reka bali kutivi babimanyi bala Namboze ngasabira Malende kadi kati gwatu babira biwa badde webasi osula na mayingo mu Bullet TV ona bebe kwa ujako Yesu azamba this is a national ensama kabalaba Namboze makataka kifanya Namboze ngawanika Malende yagabyo yono tugenda okuwache that is treason of the highest order tibogamba ati muono kadi nga olisi gwe kutoka muka ngolisi ni ya mchibina nga gwe Namboze mazemi yakabiri mu politics obo intimidating chebaita electoral commission process nto take in the side ground ya inokusala osegwe madado ba Namboze kati wano bakuba babiri zulaika ne mushambi bona kampuza tonguza katoko yego kuudiriza bangambo chamukanyonga manyinti olimba professional presenter udiriza ona mayopo ina reka tigokuza kababa sija kuchidamu kakati Sauda Madada yetago kuwa kibonerezo Namboze yetago kuwa kibonerezo kubanga reason that Namboze akola mu election management Namboze andika kana gaito informed ndiwe yetago kuda yokusoma Namboze ye minister of information of the opposition Namboze Namboze influence ye ebe interfering electoral process ya NUP mu constitution ya NUP it's only electoral commission ye inokulangirira omuwanguzi ne gwegendo kwa Namboze yetu mamiri mu electoral commission Namboze siwa bya kulonda kitegeza she uses her powers as a member of parliament to intimidate the electoral process
era sika tubadde mu nsi engunjufu namboza badage na kalaba because he's a senior, she's a minister, abayisiza olugayo mu kakiiko ka Nuupu abanga agamba nti akakiiko ka Nuupu bye mukati mubitegeera nze mbalondedde candidate uno mumuwe kadi. That's logic. Muvuka ko wasomako kyo bava bakusula omanyi lwaki wagwema yuge gundi erije wesimba you don't reason ti namboza ekintu kyakoze electoral commission ya Nuupu yakaya ino obuyinza ogamba tuwadde zanga loba Malende. Okay. Sauda Madada kyakoze yaletedde Malende sympathy. Kwa Malende is good at playing sympathy. Malende kyali mukamera nisika aliyebwe. Okay. One love the angel but a devil. Okay. Kubanga me I know her personally. Njagala muna kampala ina ko besimu yali afunye kizibu nanonya Malende namufuna. Kibali mwezi okiraba kine kinakawa. Bali mwezi okikubira simu samu ndani kikwata. No kweli muleta kuba. Mpuliza isimanyo be muleta bati muleta. Bali mwezi yemutuko kubira simu samu ndani akola ki. Luwongo yasapo itaje na akwate simu. Sanyo nya akwate simu. Twaliga Malende ali special. Nti andi omulala akwate simu. Nti bana bafutu sojo abantu bawansi bagana bawo besente bamwe. Kwate simu omwe ku magezi. Batu ko bakungudo Malende. Mwekule mu group njabatu wali wa speaker twane. Bya ino kola ki. Ne amazima gakatunanga ndi ku TV mbani bajagala afenko tuke. Ne senda ba. Obo mukazi alina kyali akolida abantu. Kakati zense mu politics wakabampane. Kati binakampana bakazi bakaba. Bademu balimbe mbere kupuzanya platform zine nene. Nimbe limati mulondo mukata ina kyabakoledde. Oyo mukazi bamuyitani amwesimbyeko. Zahara. Nali mulabe ko balwanira parking kadde. Gano nyo profile yo mukazi. Yali nga wali machindi. Byafunye bikonde bigane bilwanira parking kadde. Nali mulabe ko balwanira bakasasiro. Nzo mutu ina kuyagala kuwininga omutima gw'abajo nze ndi wabanaku. Era abanaku bantu bakibanja nze mbogerere nakwe bakolati. Ye Shamimu azira kubaba mu lwani. Nada ye Shamimu yayiga kimu. Shamimu yayiga kimu teri wa domulema. Shamimu yayiga kimu okweka alya naku. Kwanga waji baita university baita emotional intelligence. Emotional intelligence kwe kujja okula bakati tugamedi pastor ndi mulaguzi. Nengamba dabadabwe kipromeseza okuvuga emotoka wakwata muganda wa muganda wo. Kati genda jangu kwedagala nkunaze ebisirani bikubye Shamimu kyakola. Shamimu sawu muganda. Ndi wano mu kamera laba malayika. Kana mastering art of bloggers. Nagwa ba blogger. These bloggers they set perception. Ndi aina number of bloggers ngana benyali mu mwebali. Tutukula di perception ti aina manyi gachi. Wike wedi na ite na tete. Na ina TV jina likaba ngamba china chikazi kiri andi sidawu. China chiwala chake CCA. Kubanga na ini chira byenga chiyamba chikaya ndia parking kadde. Na ni chira byeko baka sasiro. Na ina byeko katiwa bana mwandu ebita. Wemba ni babe machindi bakubesi banswazi. Kati njagala omuntu no yamba yo munako ekintu kimu. Zoboko okozo omutima gwange. Kati Bobi Wine wagenda wazibu. Bobi Wine yetaka balu yo lisiti. Yeta kama player ngaba Malende kubanga kiriza gana tabana mangane njogera amazima gwe mu mutwego okyaba nti Bobi Wine na wangula Museveni nyaga tuvambye okusanga kati nsagala okuseka bampani mu bwongobo iwe kishobona zenda bantu emekisagiringa ana ku 10 Bobi Wine okwangula Museveni kati Bobi Wine kiyetaga Museveni ayine kubanga buli returning officer bamufudde wa maje Muhozi mutabanyi kanjogere mugambi bamufudde wa maje zenko webyama Muhozi mutabanyi wa General Museveni gwe asajja gwe kanjogere sigo binjogera byange sibya nyoko sibya mama wo mugambi byange ndeka tija kutabukira buli Muhozi yaga gwe ndeka bwe mbanjogera sigo njogera byankola ki Muhozi yatabuse ayagala kulabanga Piero ye penetrating parliament kati kyagulanya omusasira nti ali mukasera akazibu government mutadeka amani alina okunonya ba loyalist abatali muvaamu mwe nabogera time gera kutuka muleke okyagulanya bino byogera nga sabalanzi kyagulanya saita imwasengejje luli ali mupya mu byobufuzi nawe mandwa nawe messe nawe ebiku nawe ebinyonye kadi ne bimusasula bubi kubanga ebintu ebisinza okudecliningisa Nuupu tebalina kyebakoze bamanya tali bubaka alumirirwa abantu mu Nuupu batono nnyo abalumirirwa ki anga omuliro gulino kakati because Malende yerwaza yagano okolera abantu ng'amanyiti tewali fe babajja abagula abantu amaaso ye kyamusumba okitegeera yerwaza mpuliriza wa mulwadde nekati zisiraba nko bulwadde bujja nga teri kulonda ne buwona ng'okulonda kutuuse ekyo kika ky'obulwadde simanyi bakiyita nze gamba gye yali omutwe gw'engege ebyo babigamba mu abasiru abatamanyi psychology nze ku university nkola kosi bagiyita psychology psychology ye muntu okujja ne yeefula mbawulira ennaku gy'olimu naye ng'ayagala nnyo obeere mu nnaku eyo nga yafuna mu nnaku yo nze singa teyerwaza singa yali handisi down n'agala ndabayo nga alwanirayo omutembeeyi omu singa yalina ekibiina ky'abakazi kyayambe nandibadde na mubi nandigambye omukazi mukola ki naye kati nze mmanyi sympathy game nkoye example bakuba bebekulu amasasi nazanyirako sympathy n'afuna sente Museveni namuwa obundi umeka kati Malende mastered the art of Museveni to rule Ugandans. That's how Museveni bwabafuga nti asanyira ku nnaku yammwe amanyi kye mwagala amanyi temutegeera kubanga gwe omuntu ali nti obulwadde buwona kadi zize nasala n'akabumba nga Eddy Moto omanyi alina omuntu gulinga gwe Eddy Moto ne kati manyi kati musana omuntu abadde oxygen omusana lwaki ojjako enviri omusana gutuke ku bongo ffe those are political games mbadde nsaba na Uganda beyasoma ayiga obufere era ebintu ebisinza okulemeza Museveni mu ntebe bana opposition abafere abefula nti bali kubyame nga banoonya byabo nze njagala dwalero buno bugini buno bwasibuka nawe bagwe nojja nongamba nti bajja mpaka lulu mbuze nojja nongamba mpaka lulu ompulira ng'ogenda kuyamba y'omwana omuto omu sisobola kati bali mwezo olaba lukwago mukwano gwange is my personal lawyer naniza kuno nenkuba bali mwezo because bali mwezo namulabako ng'abogola omwala lubonge namulabako ng'ayamba abanaku nze onkwata ku mutima ng'okolera abantu ebyo ng'oyagala nfe naabwe bannayuganda bana ne bandekawo kati ne bawagirayo omuwala Malende nze nsigala ku mazima kuba bigenda kutomera byo malira atyembisekerera kubanga biri ku muntu atabiriiko
ayabi mastering ata ina kwefula sympathy jona mlame mu handover ngayeka bya bwati kati wale bamukoze nakola speech kwa musoma yake nkula komutani tukwataganye nenga cyayogera sikyakola ki bajjo nze njagala omuntu ali open kwa sekita kwe assuming into byoli ko bakumalende bitu tutewa assumption are you not to blame kubanga niwe omo kubanga leta kati neda nange sama wali wostera nyanzi nga wimula nenga solo kolera abantu kisena enkyali kya activists ekisizo kizo kuzaba na Uganda mu busiro ba Museveni longo choices era Kyagulanyi agenda ayizo kola longo choices kati Kyagulanyi mugamba ngandi ku TV akule amanyente emyaka gye gigwayo ndi wanage na bila bili mukaga natajja ko Museveni tuli mu Uganda agenda kudda mu mufaako ndi anonye baluyo lisiti abaje mubeza with or without Ugandans ndizo kwata kade jua malende ompuya bulungi ate njwa mu Winfred nakandi kati njwa mna nakona kale kubanga ekizibu twagala abantu ono gwenjogera kuba mu manyi ali mukwano manyi obubibwe kati omusajja agamba nti nsula n'omukazi tataba bulungi gagogamba omukazi ataba kati bwawasa omukazi oyo nakola ebibi ali kumutu bulemu omukazi tataba senga wapo omukazi tataba omukazi tayimba omukazi tamanyi kufumba ngagongamba nti omukazi afumba emmere nungi kati kyenjagala okubagamba katunula tima lyerere nze omukazi tonsinga mwanga because I speak this out of love because I loved that woman with all my heart. Then your expression my heart belongs to be questioned. No, because not question because yagana no kwigira mu nsobize yakitagidde nakole ensubika I know kole bitu bisatu malende ave yetonde bana Uganda bafulinganga ave yetonde abantu batenzenja musonyi wanyanja mukubira nakaluma bwavana yetonda mpuliriza gwe bwavana gaba nange nagira kumana mako akuyamba bana kusina gwe nyambye ompulya bulungi ngenda kusonyi omukazi era ngenda nakubira ku campaign ye ulanga ono muwala Zahara okutuka rutusi ku level ya malende bwe babadde jjo segeza Zahara wa maani kubanga yavudde n'atekawo momentum ye nibatula kubanga John Mwale yabadde omuwanguzi Luyulika gobadde omumanyinyo neka kati omuntu abadde mu Kampala system era go ino okuwa ekibuga kuba yamanyi taxi ziri bweziti paka ziri bweziti abatembe bali bwe bati simu campaigning nzijagala omuntu ekiremeza lukwago mu Kampala okimanyi banaye babagamba lukwago amanyi ebizibu byaki kati Kampala mugikwasa abantu bamanyi ebizibu byayo Kampala mugikwasa abantu abadde active mu kuyamba abanako point ya kukola ki siga mati ndiro yanze bajja olubuto olunene ku TV ndi mu mpaka lu bino siga alinya awatu wetulaga president Museveni bwana amana nayitamu agenda kubalaga kalaze ngagamba bye Uganda agenda kukubonya abonyago ndaba ku TV abonyibonya akanako lwa busiru bwo butategeera bino mbyogera sibyogeza mutima mubi bwe munalondo obubi waze sigenda kulonda zisikiriza mu kalulu atojja kuba pati sigenda kulonda Luyulika sigenda kulonda sigenda kulonda dino sigenda kulonda mpuliriza mali wa sigenda kulonda ze sagala sigenda keta bamu because akalulu tekaina results kati nyamba bana abawumba tutu benda abatategeera nnyo ompulya bulungi benyamba timba mugenda okulonda tolonda linnya tolona muntu yekwasiza bufairo londo omuntu anakuyamba zemanyi ate ololo kasajja kwa wesi mwono kusonga noyo bajo nyamba sina school fees kagamba kubira go walondo manyi wati ugenda ne bulonda bubi nabo jano obugamba amazima gano getogera gakatonda still ne basigala nga babona time kuna abantu bali bapro baganya okuguka amaso kati mbakolerechi kati bina kane bitomera ne bibona aboda ne bibula school fees ne bisifundika nga bimasenge ne bisaji kati nkole kizabu za Uganda wali amazima gesogedde ku sikuno ola bazi wabasegona nga akolenze sagala segona mukudu tusoba mujja kwa de watano kati segona kugamba okwata constituency gidiza mukozi ngi wa musegona otajiwaire mata kubanga manyi bano bafuma mugambe yebyama toduke yogera mugambe yebyama kastobo bina ko buka mbina ko buka sitata usumwe na mundaba bino sitata usumwe na mundaba president yakola order bakola order tabalina okwacha Kyagulanyi 30% kukine kisanja bakuyigiriza politics meeting nze ofuna ebyama bakola order nti okutabya bana Uganda ebyobufuzi tugulewo omulyango buli zona jajje yempapula okola abantu abalebe abadde bibiri mmeka kyabadde kigenderere nga it's a president Museveni's strategy anonya abantu afune alphabetical order yentuufu nabona bakolera Museveni bona baje yempapula ekyambulese sempapula kiri bwekiti bakali kutuukiriza mpuliriza nti byenkugamba ayagala mu abantu 10 abajja okuyamba okutambula omanyi bateeka kakenya Semalungu amete manyi Museveni nuli yataka kuti bukabula nga alphabetical order yegenda kumuyamba ati buli nyukuta jalete muyamba ku ballot paper mwabuzi bamina mutekinga Museveni for granted mpuliriza Semalungu tibukabula Museveni asobola kugamba ndi kati tusose Semalungu senta mu Kyagulanyi Robert Semalungu kati mwabantu batemugenda mu deep politics muogana mwine professor of my caliber a professor of my caliber I assess the situation ne manyanaliza usiriza kusabira bimukaganzi kubulire Museveni agenda gamba afunye 60 professor of my caliber mpuliriza Museveni agenda gamba afunye 65% bali bona abese bamaja mu 2% bansereko bampuga bwe maja funa yoche percentage afuna Museveni simusinga mulowoza bana bibina bingi bigenda muyamba kedeza percentage yani Kyagulanyi oli mulutalo nempuga oli mulutalo ne Museveni oli mulutalo nensereko ompulya bulungi buli omwe alina kakukendeza ko mu politics aina percentage mu Philippines okuleta people power revolution yava mu Philippines mu 1986 omusajja yaleta people yali Ferdinando yaleta people power revolution yakunganya buli kibiina kya byabufuzi ne kikendeza amanyi ga government kati Museveni amastanding up politics amanyi baita international kati Museveni yakozesa this time same method ya Philippines ya people power revolution yatadde nkulaga bakisagala kulonda yatadde mu kulonda nti nsira kufuneka percentage kokendeza ku Kyagulanyi ne bana abantu babiri mpuga funa munyagwa funa kakati bana muntu omugazi yandikoza ati Kyagulanyi nga yagala okusurvivinga mu politics
n'abantu kumwe ekitibwa abuko obutego bwani sawa zino bwokwata kadi n'ogima Sseggona asobola kiyimba kwa kiyimba w'amaanyi muyayi ayina sente ayina ne state kati nga odi yavude otutiri kulangira opposition mu Kampala kibayita Buganda foki kwata Sseggona ayina mu kumaanyi ayina mu ne kusente ezikumaki walonuko abantu begenda okwakali nga tebasobola kuma nga tebasobola nakuma dia na fo jika bilolizi nga ababaka bakuwa ababaka 15 gobo ogudde ndi bokwata Sseggona n'omuwa kadi mu bukopi bwe kwa Sseggona yande mu kwagala naye ati yampisaawo yanyamba Museveni nze kisibu kyansagala Museveni adde mu kufuna ababaka baki bwe mwaka nomanya nti Sseggona gero tewine ogiretere nobo emiti yana Joyce bagala twalina mu butakanya oli mwanyina zituli bambogo ebyo nabikubigwe wakali akana akazanya emizanyo kana bosse tekayina manyi gakoma n'abakoba akoze kwa n'abakoba byakoze mukatana mugulu omuntu asyasinze kalino nekaza bwekaza era njogera kwekaza n'abakoba akoledde emitenga na luli bagala omuwangula yita ku lugwa mpuliriza ko soze mugendo kudiza Museveni n'abakoba ziza abantu ku mataka n'abakoba maze myaka 5 nga mobilize nga bibina byabakazi n'abakoba aterezeza miti yana omutekeka akana kazanya ko mu film ndamuba mu politics wa kintu kikulu kishegeza bamu mama jakuba bubi bana Uganda kimu kitugambe tumanye Mubaka tarabayana kuangula basana so kwata kana bukusanya no bitano simanya oli nabosa buna bosa yakondo kuangula n'abakoba nafo emilia n'abakoba jafuwa singa bamwa buna bosa nabuta n'abakoba tawangula nga muntema wanova kusanyuka TV singa kadi bajiwa n'abakoba tawangula mitende bajiwa obuyenje obuyenje bamugambo bulaba mbona kwa twalana kati ngoyo sitole Museveni kwanya musajja muzibu